maliriza nkwanja kuli tulina olwaleero kansoke mutane wa Mubiru mutane wa Nakamatte nga ero ya kansolo abatuuliriza mbalamusizza radio ogenda kunzikiriza nti kasogera nga tuva e Masaka bali sijja ku radio wano njagala nnyo okwebaza Medi kujja okumperekerako maama wange na bonna abasobola okujja e Masaka siyinza otabeebaza mwe bali nnyo mwe bali ddala abaka bannange abajja nga nono gwendinayo wano honorable Joyce Baagala yaliyo n'abalala ne Meya Mukambo Lukonge yaliyo chairman we Ntiana babaka bangi omanyawo wetwaziika Munyarwanda wa Kabaka constituency ya honorable Mpuuga wetwaziika era naye yajja n'abalala muganda wange honorable Seggona n'abalala bakayondo bonna kati twamutuuma Sejjombo Kayondo yajja so mbeebaza nnyo abantu abava Mityana South abantu abaweranga 7 bajja okumperekerako mukadde wange so mwebale nnyo mubalire ddala mu ngeri enjawulo Medi tuva kutongoza nguudo n'omubaka ono nze mulonda ye tannonda naye mubaka wange baka Joyce Baagala tuva kutongoza oluguudo oluva Ekisaana okugenda Eddundu n'Amaseenene tulutongoza era bwe tuvuddewo twaguza amabaati Medi agaffe tetwagabbi essomero ly'e Kawolongojjo lyatikkukako amabaati kati tusanze ofiisi y'omukulu w'essomero nga mulimu balinga yakoze swimming pool kwegamba ng'entebe eri wakati muli kati naye ayingira kumpi n'atuula muli mu swimming pool munda kubanga amabaati gaavaako naye tugatutte ekirungi tubadde ne kaawo n'abakulembeze abamu aba district tubategeeza nti kino tekyetaaga nakubannyonnyola kirabika bandibadde basala amagezi ne bayamba essomero so tuvuddeyo nga tubawadde eminwe 40 mu bwangu obw'ekitalo kuba batutegeezezza ggulo era mubaka munnange ono mwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo bwe tunaatambulira awo si tejja tulema tujja kukwata bulungi ab'Ekisaana batwanirizza bachairman b'Ekisaana babaddewo kansala Kangwe abaddewo n'atwanirizaako n'abantu bonna okutwalira wamu era bitubuuzizza ebibuuzo tulowooza nti tubizzeemu mu butuufu bwabyo abatabitegedde ayinza okunyiga ku mutwe gwe n'alaba naye nga tukikoze bulungi nze Richard Lumu Kizito mubaka wa Parliament nakiikirira Mityana South era awo wetubadde wange nze nkiikirirawo Honorable Kizito Lumu omubaka wa Mityana South amannya ni mukono gwa ddyo Joyce Baagala Ntwatwa tuze batuliza Ntwatwa nyanze nnyo Medi era nange njagala kukulisaayo n'abala bonna abatwegattako kufiirwa maama wa Kansulumu kyalo yali anjagala nnyo era ayogera nange ebintu bingi ndowooza nga ategedde nti anaatera okgenda naye mukulikeeyo nnyo njagala n'okulisaayo olwaleero be tubadde nabo byonna mu bitundu gye tubadde kutandika ddala ku bayizi baffe abankubaza Mbogo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo babadde bakyusa obukulembeze olwaleero era gye twasoose ate awo ne tuwolekera ekitundu kya Mityana South mukulikeeyo nnyo mukulikireeyo ddala n'enjukiza abantu bonna ti olunaku olw'enkya wagenda kubeerawo obulungi bwansi okukolebwa Mityana Municipality nga Gavana Mugisha Patrick Nshimye Omunyarwanda wa Kabaka abakubiriza era ngambye mbajjukize mubeereyo olunaku lw'enkya tuyanze bisebo amanya gange ogogedde amanya Baagala Joyce Ntwatwa omubaka wa Parliament omukyala wa district ye Mityana era nga Kansulumu ono mulonzi wange mulondera Kitanswa ayinawo akalulu kange ekyuma kyaka naye kibeera kiyaka buli tekyasana kusala bwenina mbalamusizza twagala okusaasira bonna nga abaka bannaffe abaviirwako ndowooza ne wiiki eyo nalibonsamba naye yaffe taata we nasana nakazi we nali musuubira okujja wano kubaniya naye ndowooza akyali mukulu
kakati ababaka bafiddwa nnyo abantu baabwe emabega eri abadde bafiddwa abaana abakyala naye Katonda kawagumu nze nja kukulisaayo Abannayuganda bwe twali nabo ejjuuzi bwe twasembala okuba wano Nakunga mukeere ku makya mujje Kololo nga tujaguza mwali mujaguza ki ebibala bya President Museveni omukolo ogwo tewaguwulira mwali mujaguza waawuuma President byakoze oba achievements eza President wezenare President anti abantu abakinterpretinga mbuuza bubuuza President Museveni ng'omuntu abaaliwo bajja kusanga okudda ku Obote ebuswenyi kamere byekkololo twali kujaguza emirimu n'okusiima Obote ebuswenyi okumawookwe kyamudembuza Brandon ekkolo mwali mujaguza mirimu gya President Museveni gyakoze oba NRM twali tujaguza eriyo mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana nera mwoyo mutuukirivu kaakati tosobola kwawula President Museveni ku NRM naye omulamwa ye omuntu yekka eyasooka omukristo si kirungi kutandika okubeera paatiri n'eryamwana n'aleeta President Museveni mbadde mujjukiza omukristo yenna ekintu kyawa ekitiibwa kwe kugaa nti mu linnya lya paatiri n'eryomwana oneregera kubeera fast akakati ekyo yandibadde yakikwata nga bakimuyigiriza ayagala taleetamu biri birala kakati njagala okukulisaayo abantu abo bonna abajja Uganda yonna nze nekangira abantu okuva e Kagoma mbagamba ateni nti atuze kujaguza akola obulungi nti akola obulungi agira ki asiima Brandon oli musajja mwali mujaguza mirimu gya President Museveni mwali mujaguza mirimu gya NRM twali tujaguza President Museveni abadde longest leader mu Uganda in a stable country. Naye piso yakolanga ng'ejaguza Obote. Saaliyo naye kiraliwo naliwo abemusabjune sisobola kuwakanya. Ekwaffe twaliwo. Naye twali nga tumusiima. Kaka banaffe wadde bakulisaayo abava mu maziga naye amanaffe kankulisaayo abava mu masanyu. Ogamba nti continuity era twayongeramu abasiraamu tubasaba mwongereko akabaani naffe abakristo tusome ebitambiro by'emmisa tugende mu maaso. Amanyi agategedde? Brandon Kintu. Musaayi muto kyuma kiyaka. Kyaka. Yali yekange. Ate nga bagenda kyaka okasena kyaka. Agobonda bonda bantalazi. Okyali kyaka. Abuliza Honorable Brandon Kintu. Alex ow'e Kagoma yabadde atuuse okusaba kwe salaamu ye eri bannayuganda bali ku CBS. Bingi ebiri mu ggwanga era kkiriza nsooke ate ngendeko abakulu bano mukkirize so tugendeko Kenya. Ampulizza ensi eyitibwa the Republic of Kenya ebaddeyo olwa pulezidenti waayo bamuyita Ruto agobe kabineti yayo yonna nasagala kumanyira bonna n'abagoba ng'ensonga evudde nti kwekalakasa kuli okwaliwo abavuka beekubamu gutaaka nasobola gyetwongeza ssente byali bingi byavaako embeera eyo President Museveni abaaminisita bonna olw'omusolo guli gwebayita anti-tax yekalakasa byonna President Ruto bamutya William Ruto abaaminisita bonna mbagirawo era n'atono January kiro ky'omukobere naye amugobeddemu n'abagobeddemu ng'agamba nti bino byaliwo olw'omusolo gutabasanyusa bijja kunkangakanga President ono agamba nti kiza oluvannyuma abagati bannakenya baawuliriza byonna byonna ebyaliwo era naga nti sijja kusobola Kenya honorable tuli mu mukago ogwa West African Community kino ekikoleddwa Kenya agamba Kenya nsi erimu obuzibuzibu nti mulimu abalwanira muli abawangaddeko wano Jesi bati mwabirako twalina nga balwanira mu gavumenti y'Obote kati nga wali mwene gavumenti ya Brandon mukama wabo mugezi mulinamu abalwana ate nga abakolera mu gavumenti y'Obote ate nabo nabalwana okujja mukama wa Brandon yalina nga balwana ate nga bali munda bakola naye nga ate mwene bajja bali bangi bali gavumenti emu naye buli omu ng'ali eno n'eno kakati ebyo no bibaddewo naye kakati ne Kenya bwetyo bweri waliwo wawagira Kenyatta
Uhuru n'awagira Odinga nga tebawagira Ruto bona baminisita bali mukulembeza agambye Ruto nti minisita mugende bapani secretary senior officers bapani secretary bajagira batambuza government ebiri Kenya biraba byonna byakoneka CBC kubanga ogoberera bulungi ngisalo tuweza kwa ekipya agambye agenda kwebuza ku nsi yonna Kenya yebuze mu bitongole bitalimu ali baminisita bakibaleeta okulaba nti eggwanga eridemu kufuna baminisita. Wano tulina omukisa nti President Museveni alwanyisa enguzi era tayagala enguzi ebadde ekyankwanzi mukama wa Brandon yagamba nti waliwo abali wano abagulirira baba bali enguzi bafuna misuse of office obutakosa bulungi office. Olowooza Brandon tekyali ekirungi ekimu chairman President Museveni kyamaniwo okukosa enkola yonna baminisita bonna ng'eri nti alwanyisa enguzi lwaki mu kireesi. Jimmy Akena yagambye President Museveni yabogera okulwanyisa enguzi emirundi 78 ekimu ku biranza kukola kya Ruto kyemaago wa cabinet yonna Brandon kisoboka okusookera ddala zino nsi zanjawulo ate ensi zonna zitambulira ku ssemateeka balengeseme kyabwe obadde olese era si kirungi kugezesa oluusi tulota n'ogamba nti kazite nga kyamaani we bigawanyisa ebibwenguzi weyagambye nga byekyankwanzi bintu bingi tawanyiza ebisa mu Uganda tufiira obukadde obutabalika 918. President Museveni tasobola kukosa nkola ya Ruto nenabo baminisita bonna kubanga baminisita bangi abaliddwako nga bali mu mbeera eno ng'Ekenya bwebadde eyokukyamanya ebintu. Brandon Kirigula Alex bwoba oli kwaŋŋanga ekizibu okozesa methods nyingi. Kirabika nga pulezidenti wa Kenya yasoose kugoba fe pulezidenti waffe cabinet yagitwala mu lusirika ennaku 7 ne ba technical people bonna bongere okweddaabulula maybe kirungi nnyo okwejjukiza. Jjukira cabinet etulabirwa balaza naye banaagenda baminisita tulina 8+ kakati tuno olusirika njagadde okyawule oli yasoose kugira ki kugoba olw'embeera eyabaddewo Ruto kakati ffe olw'embeera yaffe eriwo ate ffe twasooka ne Ruto ffe twagendawa kyankwanzi okubeera mu lusirika ennaku 7 nga twongera okwetegereza n'okulaba b'ebigani ate okusinza bwe baba badde otunira pulezidenti nenjogerayo yasse essira ne bwe twali Kololo nga tuli mu state of national address twali tusoma budget era ebyavaamu abiraba ensonga bwe ziba mu kkooti tezoogerwako naye abantu bwe bakutte nga bateeberezebwa oba abantu abakola statement ku CID bangi ombuuzize oba chairman wange w'ekibiina atwali kitasoboka yakwatako wano eriyo ne yaliko vice president gwe baakwata n'agenda ku mmere waliwo minisita gwe baakwata mu sente za gavi na wano baminisita wano babadde wano bagenda eruzira so twali kyatasobola era bwe kinaasangibwa nti kyekivudde ekyankwanzi kirowoozo resolution nga ffe twakola resolution ng'ababaka ba NRM twagala kwerondera ba commissioner naye seeke netakiwa mwaganya kiwulira era bugulumba obutulya bwe tuba mu palamenti so tewali kitasoboka naye ekikulaga nti ye yasoose bayita nga ffe omayifu abakristu ge nga tulina kusoma miso genda mu penitensiya kakati cabinet eyinza okuba nga eri mu penitensiya so tewali kitasoboka bw'aba kyawenga ye resolution kiba kisoboka naye ate medi ng'ekyo kireso ekyokugoba nze ndowooza nti Kenya ezenga etulaga ebintu bingi ebyenjawulo yali Kinyatta ndowooza era n'Odinga bwe bagenda mu kkooti judiciary nesazaamu okulonda kwa Kenya ffenna otwaliwo nga tugamba tekisoboka bano bamala budde bano bamala manda tekisoboka twali tuli awo nga Kenya egambye nti okulonda kuno mugibwemu tekwatambula bulungi era abantu abamu across bagamba ekitongole kya judiciary Kenya kyetengeredde so Kenya babadde batulaga tunuli okwekalakasa okubaddewo waliwo akavidiyo akabadde katambula ng'omuwala yali yambadde bulungi nnyo
buno obuntu obuliko ennaku zino abavubuka babiyita bu hot pants nange omusirikale omwali wali wa anti-riot omwana n'amayiminga n'akuba amazina ge bayita ag'okutwakinga medici gakuyitako tewagasangawo naye ffe ge tulimugakusanzeewo omwana n'atwakinga naye aliko ekalakasa ffe wano tekisoboka walaba abavubuka amaanyi ge batambula era olumu naliko munange ne mugamba nga bagenda ku palamenti okuwamba mesi ya speaker omuko neŋŋamba ffe wane waffe tekigiraki naawe okurajja awo bayinza obutatuukawo bakupetrawo baba balinga naye banga babawunyizaako obuwunyiza tebali kusuubiriza so kitwadde ekyokuyigirako wanu nga ffe abannayuganda abantu ati constitution yaffe tugambye obuyinza buli mu bantu simanyi ati kesooka mu Kenya kyegamba nalwa nti abantu bakozeseza ate nekyeramu ekyo nti bw'oba mu leadership owuliriza president yasookerako okugamba nti etteeka sigenda lisayini ate ekyo balabika bafaananamu kubanga naffaano waffe yakomyawo budget n'agamba nti omukono ku budget eno mukyatankiramu kino kitegeeza kimu so mu East African Community mu East African Community nga tuli mu kutabaganira Kenya member Uganda member nga tuli mu kutabaganira omukago of course kakati ekiwana ofuna omukago ekyo kyonna kibakutteko all the member states in East Africa ekikoleddwa era tolowooza nti Ruto akikoze n'atabaako na afterthought nti kambuuzeeko nabano balabye so kikwatako one tuteeka okutunulira stability nti ebyenfuna biba affected ng'abantu bali complain omugaati gwa bbeeyi nabikitegeeza naffe tugenda kuba affected mu Uganda so kitwa okulabika nga one to respecting a rule of law n'okuwuliriza abantu fe betukulembera betuwuliriza nga fe tusaba obukulembeze so nsuubira nti abakulembeze bonna mu East Africa era tekitujja kwewunyisa nga ojja kuwulira nti oli akyaddeko ewoono n'akyaddeko stability tulabike nga ebya East Africa tebitukozamu especially mu common market tetugabanga aba East Africa. Commander wange kyakusobola kikola 001 YKM7 tewali kitasoboka oba kukwata nga oli mu office kati ogamba nti genda oba mu office n'akugira ki nakuyimiriza n'akukwata ng'ate n'abasirikale kakati ekyo kyangu nnyo ate leero chairman wange alina style appointments n'okugoba olya nga tweet yeyingiddewo ng'akugobye kisoboka wa tewali kitasoboka yes kino ekikoledde Kenya tuliko ensonga ya Kenya eyo kitegeeza ki eri Uganda kyamani wono asobola kikola kyamani wono saawa zino ali kyankwanzi ne baminisita be naye kyamani wono olina okumanya nti emyaka kati gyatuuseeko ekyo ayinza obutakikola lwaki mu mbeera ey'obuntu bw'otuuka myaka 8 waliwo ebintu ebimu byosobola okwesonyiwa kakati manyi decisioning eyo ku mwami Museveni eyinza obutabeera nnyangu nnyo kubanga akompromisingira nnyo abantu be okirabye media ebbanga ddene ng'abantu ebitongole reports ez'enjawulo kebere parliament laga nti gundi yenyigidde mu bukenuzi gundi yenyigidde mu scandal bweti waliwo n'omuntu gwe minister ba ministers bangi ng'abadde mu scandals ez'enjawulo naye lazima ng'amukola ki amaintaininga naye kati ye president Ruto kyakola kubanga ono ebyo tebithreateninga power ye nti babba naye athrivingira ku bukenuzi naye kati Kenya okwekalakaasa okubaddeyo kubadde ku nsonga ez'emisolo egiri waggulu wano wabeerayo eby'emisolo ng'agamba abasuubuzi nti mujje munsangewa kololo nga boogera nga omanya nti boogera ennyo kitundu ku bo obusungu bukola ki bukakkana oli bw'ayogera n'ajja ekimuli ku mutima n'akyogerako kakati Kenya ekibaddeyo nti right now President Ruto ali mu mbeera ya ngambe katuubagiro crisis ali mu mbeera ya katuubagiro kati mu kubeera mu mbeera ya katuubagiro agezaako omanyi kye bayita survival ali mu survival mode kati agamba nti abaana bandi bubi nejjukira si baana bokka tolowooza nti bano ba Gen Z be bamuliko this is a real political matter ng'oli bw'anaafuna akantu kwe yeekwatira
naga nti aha omusajja ono twayagala abeere president naye lazima n'atuyitako n'afuuka president tugenda mukolera ki babadde bamumakinga okuva lwe yafuuka president bo tebaawumuza jjukira ye yali mukalabakalaba bwe yabeerera mu gavumenti ekintabuli oba eya unity ne president Uhuru yabayita emabega bwati n'abeetooloola n'amanya statecraft n'amanya intelligence n'akola buli kyonna ekisoboka era bigenda okuggwa ng'abeetoolodde nnyo. That's why ye nga hasla bwagamba yamanaginga abantu abamaze ebbanga ddene mu buyinza. Jjukira ebyobufuzi e Kenya biri nnyo ne ku mawanga. Abacukuli abo be basinga okuba ne influence ewa e Kenya. Kakati naye baamala ebbanga ddene nga buli kimu be bakikolako buli kimu ne ssente basinga okuba nazo. Naye ono najja n'akola obukalabakalaba obukujjukujju n'abeera nabo ne batuukira ojjukira ekisanja nga kinate okuggwako ekyawugulu ng'enkolagana tekyaliwo naye yabeerawo naye n'amwetooloola nnyo. Mu kumwetoola tolowooza na bano babivaako ne batuula nedda nabo baamubeerako. Ky'oyinza okulowooza nti Ruto akizudde nti bano abeekalakaasa tebali bokka. Abeekalakaasa emabega waabwe waliyo abantu be baluwa mu kabineti ennamba. Oyinza okugamba nti Mediona mugamba ani n'otandika okusonga ku buli omu ng'olowooza bayono oyinza n'ofuna intelligence panic mode naawe. Of course kakati oyinza butabeera mu panic mode. Abaana bazze ng'olowooza baatuuka batya okuyingira mu parliament. Kyogamba nti security bategeera kitegeeza waliwo ababayambako. Bw'olabanga bulabi bano bagundi yani ono omubaka omuvubuka ono omweru ani Sonko waliwo omuvubuka oyo omutono Owino Babu yabeeranga eno maaso aga parliament alinnye waggulu ku fensi ayogera n'abaana abali eno ng'eri emabega abaana bakola ki bayingira. So baali bamanyi bulungi nnyo ekyokukola. Naawe bw'obeera president osobola okutegeera nti naye wano nkole ntya. Kakati mbutaagala gamba nti kangoba ono ngono ye mukyamu kangoba ono ngono yandira munda boda n'obagoba lufaaya. However waliwo botasobola kugoba. Kakati waliwo abantu babadde tasobola kugoba. Kati abantu nga oyo deputy president ate nga deputy president Gachagua yamuviirayo nnyo n'amwataakinga. Gwe kyoyinza okukiraba wano nga deputy president omukyala yani vice president ayinza okuviirayo mwami Museveni gwe mukulaba okuko naye kati oli Gachagua amuviirayo naye nga ono tasobola namugoba kubanga ne ssemateeka tawa buyinza bungi eri president. Kati waliwo abantu abalala nga yani prime cabinet secretary Musalia Mudavadi naye nga tasobola kumukola ki kumugoba. Kakati ne wabeerawo oli nga munywanyi muwe naye ng'ali awo era abamu gwe balowooza nti bwe katajirya yayinza okukola ki okudda mu bigere bya president e Kenya. Dindi Nyoro muvubuka muto alina emyaka 38 akiikira ekitundu ekisirimu abalonzi abangi ennyo economist mugezi mugagga kisentebwa akakiiko ka budget right now. Kakati ebyo byonna olina okubibala kati awazibu wakola ki bakugoba. Mu byobufuzi kino kitegeeza ki? Mu byobufuzi kitegeeza nti Ruto ali ku survival naye ate waliwo ebintu ebimu ebisoboka e Kenya ebitasoboka mu Uganda. Wali mu East Africa. Wadde East Africa Kenya middle income country nti abantu bangi abali mu service mu civil service abakola mu government ekitali si ba peasants e Kenya abantu population ya peasants ntono wano population Kenya yesu makamba yayi kamba yawake kachi president wa Kenya kuuza kama yesu demu jurumi wache chini kamba yesu kamba yayi ale kamba yake kachi jurumi president Ruto uno Sami Arku Ruto na Kenya unaweza na kusimiza 13 September pia izali abali mukulembeze yafuna okulembeze nga 13 September na bila mwebiri ali akamalako emyaka ebiri jokka izaliwa December 2016 aina emyaka 57 yalina kale n'omusajja mukulu n'agandi bonna abagoyo minister abemba 3 aina omuzindaalo ye Jesse Bagala muze president Museveni kikola
naye ebingi byawula Uganda ne Kenya ebintu bingi bijawula fewa independence batuwampe twali Abongereza ate yo Kenya tunayimbaddeyooko yo emmere tabikira ddala emmere yagula buguzi teringa yawundi emmere yawundi nyangu ogenda kunene bakuwa emmere naye ate Kenya yo bweyongeza omusolo ku mmere emmere obuweeresa obuzibu Joyce tuli ku Ruto emmere ensonga gyembadde nzirako ekwatagana emmere ekyamazima embeera egenda maaso mu Uganda obutali bwenkanya obuli mu Uganda bw'amaanyi abantu baavuwadde nnyo bannayuganda bali mu kunyolwa abasuubuzi bangi bizinesi bazivuddemu olw'emisolo egiri waggulu obulyake nabo buyitiridde ebintu bingi nnyo ebitagenda bulungi era nga mu mbeera yonna singa Uganda ebadde eggwanga ddala singa abantu baatabuka dda bannayuganda bagezezzaako naye okwegaganula kuno kwetaaga ng'oli wakatiwe ne gwalumbaganye waliwo bulamu na kufa kakati omuntu waba talina mmere ng'amanyi nti ewaka ne bwaddayo teriiyo ng'amanyi n'ekya taliiyo agamba nti era kisagaddewo kufa kakati ne bwajja omupoliisi ng'amukuba tiya gaasi aba mumalirivu kubanga akimanyi ne bwanadde eka nga mulamu era ajja kufa kubanga emmere tekola ki teriiyo naye ekyawula Uganda ku mawanga ag'amalala nti olaba ng'Ekenya ugali wa bbeeyi naye singa akawunga ebbeeyi yeeyongera babeera agitated emisolo bwe gyeyongera bamanyi kyekitegeeza bamanyi nti ne transport atuuka ku faamu ze balina w'amaanyi wano medi woosanga ng'omuntu abazizza emmere nga ne baneiba bonna abakoze eki abawadde wano woosanga ng'amatooke nga gabaze nnyo ne gengera n'okwengera ne mufumba ne ku menvu nti amatooke bwe gaggwaawo waliwo muwogo waggwaawo waliwo emmere weeri lumonde bwaggwaawo waliwo waakiri ensujju kasoli waali kitegeeza nti oli newankubadde ng'omutima gwagala nnyo bw'atuuka mu mbeera nga yakusoomoozebwa atuuka naga wayi kasita nnina emmere kanzireeka ndi emmere Ruto ki ekimuyinza okukola kino Ruto ekimuyinza kyamani wa Bobrano gyatasobola kukola nkugambye nti Ruto ali mu mbeera eya crisis oba akatuubagiro ekyokubiri kakati ali mu survival alina okusurvivinga alinawo abantu batono ng'abenkugambye bamusalya oba yava mu gundi coalition eyamuleeta kakati abo balina okusigala nga butasobola kubagoba naye nagambye nti n'obuyinza obwa president mu ggwanga lya Kenya tebwenkanankana na buyinza bwa president wano mu Uganda nti Ruto okuwa ekiragiro ky'amagye okwaŋŋanga abeekalakaasi nakyo kitwala obudde okuwa ekiragiro kya poliisi balina okugenda mu kooti nebakkiriza process nnene nnyo ate wano bagamba bugambi kiragiro ate abasirikale bawuliza order ni order nga kiwedde nga bakubye dda tiya gaasi bakubye dda amasasi babuzizaawo dda abalala bakubye abalala kugamba buli kimu kyonna buli fujjo lyosobola okuwulira wano mu Uganda teryetaaga budde teryetaaga genda mu kooti bandishingirawo tweyanziza nze mbeera nnyo Kenya ntambulayo Ruto yafuna ekizibu ekisooka nga tannalayira obululu obwamuwanguza okufuuka president bwali butono nnyo ekyenkanidde awo nti ogutundutundu gw'abantu tegwakkiriziganya na Ruto kubeera president ate ogutundutundu ogwo gwe gw'abavubuka okusinga newankubadde nti baali bawagira Raila Odinga naye abavubuka abasinga abantu abalala abakulu naddala abali mu business abali mu government abasinga bawagira Ruto kakati Ruto olutalo lwe yalutandika tannalayira ekyokubiri medinze mu kinnumye kimu mu beeyagobye mulimu mukwano gwange nnyo mu lukomeni ekyo kyo kinnumye kubanga mukwano gwange mbadde mwagaliza omulimu omulungi ekyokubiri ze alliances ezitaali dismantled oba ezitaggwawo dismantled tezasatululwa ng'okulonda kuwedde alliance eya Azimio okwegatta yasigalawo ne alliance eya Ruto babagiyitanga batya nayo yasigalawo kakati ate naddira abamu abaali eri n'abateeka mu gavumenti abo baasigala bamuliira munda kati kyakoze
ekyokugoba nze nkiyita kikolwa nakyo kya butiitiizi. Teyandigobye bonna, yandigenza alondobamu balowooza nti bano bazibu n'abajja mu kabineti. Naye bw'ogoba bonna ojja kulonda abalala, n'abalala bo bajja kuba tebakwesiga nga balowooza nti omusajja ono ayinza otukererako ku makya nga bwe yakerera ku bannaabwe. Ekyokubiri ge maanyi ga constitution ye Kenya. Amaanyi ga constitution ya Uganda mbadde nzija mu motoka nga twogera n'omubaka gawa president wa Uganda kumpi obuyinza bw'abantu bwonna, abantu ne batasigaza wadde obuyinza bwa wano bwonna. Constitution ebutoola ku bantu nebuwa president yekka. Kyobola nti wano mu Uganda ng'ogenda okwekalakaasa oba ng'olina ky'oyagala akasimu kamala ne bakolako emikolo. Kenya si bwe kiri. Kenya w'ogendera mu kooti osaba olukusa obamba amagye beegatta ku bapoliisi ng'abeekalakaasa babadde mayiro 2 bali mu 5. Bw'oli mu kooti okyawoza sebo basirikale bakkirize bajje n'agaana. Wagaanira awo ofune empapula nga babuzaayo mu mayiro emu okutuuka we baagala okugenda. So amaanyi g'abantu Kenya obuyinza constitution yabubalekera. Kyova olaba nti Kenya abadumira poliisi president si abalonda. Kenya ng'ogenda kubeera mudumizi wa poliisi, you make an application, osaba omulimu ate interview ebeera ku public TV ne bakusoya ebibuuzo n'owaawa yenna n'akuba essimu akubuuze. Kakati ono president obuyinza bwe kugwe buba butono, omanya nti gwe si gwe wampa omulimu, waliyo abampa omulimu bambuuza n'ebibuuzo, si gwe wambuuza ebibuuzo. Kakati bw'oba ogenda okumugamba nti sebo abantu bazze mu kibuga oyina okuteesa naye buteesa, naye nti gwe tobalabanga bazze wano si bwe kiri, wano ebeera order. Ye kati obaani akubira poliisi mu Uganda sinnaba mutegeera bulungi. Yani Abbas sinnamutegeera kuba nti kakati ebya Uganda Abbas byakagaba. Ye olumukubira akasimu nti owange tulabyeyo abeekulubeesezaawo okumpi ne palamenti agabwe kiri sebo nti tebalinnyawo ng'enguudo azisiba ng'agamba abasirikale be nti awo tebayitawo nga kino kitegeeza ki ebyobufuzi Kenya ne Uganda? Ebyobufuzi bya Uganda naddala kanjogere nga njogera ku integration. East African integration kwa East Africa mulu wakati dream gisimanyi oba erituukirira, kubanga bwe tuba twagala okukola East African integration amateeka ga Uganda galina okubaako bye gafaanaganya bingi nnyo mu mateeka g'e Kenya, era nga galina bye gafaanaganya bingi nnyo mu g'e Rwanda n'awalala. Ne kati osanga amateeka g'e Sudan situmanyi nawe gakola, n'osanga amateeka g'e Rwanda gakola bulala, n'osanga aga Uganda gakola bulala. Kakati how are you going to integrate nga politically buli omu akola kirala? Ekiddako kiki? Omukago guno tegugenda kola, kubanga ekyabadde Kenya ensi ezimu tekisobola kubeerayo. Constitution zaabwe kati constitution y'e Rwanda naye obuyinza ebujja ku bantu bulungi nnyo ne bukwasa president. Kenya buli omu emwawulizaako obuwe. Eya Uganda ebujja ku bantu ne bukwasa president. Anti kati nze nkubuulira omanyi waliyo kyenjagala okwogera ekyo oyo si realist, nze ndi realist. Ate nze bwe mba nsoma constitution ngisoma yonna, sisomaayo katundu kamu, ngisoma yonna nenjitegeera. Kankuwa ekyokulabirako nga kyembadde ndeeta Kenya president talonda akulira poliisi. Wane Uganda president yalonda electoral commission, yalonda akulira poliisi, yalonda akulira amagye, yalonda aba permanent secretaries, yalonda aba minister, yalonda aba commissioners, yalonda abalamuzi. Buyinza ki bw'oba oyagala bw'oba osigaza? Kakati akayingo kali redundant. Kakati hopo ntana kwogera naye bwe nijusibagala mumbayisa kali redundant. No ekyo kirala mumbayisa ekyo kirala
bw'aba amaze obbalonda n'abakasuka naye kituufu Medi bw'oba nekyo oyagala tukinnyonnyole kituufu paalamenti ebayisa paalamenti erimu abaka ba paalamenti 529 aba NRM be basingayo abachairman ani era n'obukiiko bwonna okulina appointments committee aba opposition babeerako batono therefore ne bw'obanga obadde olina kyoyagala abangi kye basalawo kye mugenda nakyo temulobinga byonna bikolebwaobukiiko bwe baagala katono Medi ensonga yange njoguse nti muyinza okujja kati mu appointments committee yes kuliko ababaka aba opposition ndowooza 5 abasigadde bonna nsobola okukinonyereza balinga abo kakati n'olwekyo obuyinza bwa Uganda obusinga buli mu mikono gya pulezidenti wa Uganda. Obuyinza bwe Kenya babugabanya, judiciary erina obwayo era ebukozesa, executive erina obwayo era ebukozesa, parliament erina obwayo ebukozesa. Ekyenjawulo ate ne bubeera interwoven nti kino kiyamba ku kino, amasiga 3 gonna ne gabeera nga gakwatagana. Naye wano mu Uganda bizibu byereere kubanga wano twadde wali kyekiddakulumu wano kyengendako wano mu Uganda ekintu kisobola okubaawo abantu ne bakiwakanya ne kitabaawo ate kirina okubeerawo ekyo honorable kyagamba. Naye n'okukyusa ssemateeka kigenda tubeerera lusozi. Tulina ababaka aba opposition abakkiriza nti tusaana okukyusa amateeka 19 bano aba NRM bali 3 ate bano ebyabwe waliwo abibalowooleza kati bamala obibalowooleza ne babibawa bo ne bajja buzi bali balina omutwe gwabwe gumu weguti kibe ne kiba era bakuga nti ogwo omutwe kyegugamba kikyo oba kibi ate mu kakati ate ffe tulina obutwe bwaffe buli omu atambula n'akaki olowooza kino n'olowooza kiri ne mukubaganya ono alwanyisa corruption tayinza kussa nkola eno President Museveni ekyo kizibu nnyo wano. Njagala kweyazika ku bigambo bya mubaka Joyce Lwagala nti President Museveni amaze wano emyaka anagenda myaka 8 kakati alina byalina okukola ne byatalina kukola. Kakati waliwo minisita wano bamuyita Moses Ali Prime Minister era Minister kankuwe ekyewunyisa ku Moses Ali nze bagenda okunzaala nga Moses Ali Minister 1974 nga Minister Moses Ali yes nakati ndi naye mu Parliament ate akyali era Minister kakati singa yali waggo radio ya Ssaabasajja era tumusabira nnyo omukama omusuuse ayongere omukuuma kubanga tukyamwetaaga nnyo ddala. Amanya ge go gennyini ne bwesigaddamu nakutegeera Naalongo nyinza kwongerako lya mukyala abaasa. Nzikiriza nsooke nsaasire mukulu wange mukwano gwange muliraanwa Honorable olw'okugibwako kadde waffe mu kiseera ekyo ekitannaba kubeera kinene nnyo tukusaasira nnyo wamu ne bannamubende abafiiriddwako abantu baabwe. Ennaku zino twabadde mubende twafiiriddwako kyamani waffe wa LC2 ekikoma, so tulina okunyola kw'amaanyi nnyo kubanga obukiiko obwo bubadde bwe bukyatambuza emirimu naddala mu nsonga ya PDM, so kitegeeza baba bataataaganyiziddwamu. Ate era nsasireko ne famire ya mukulu Kiwanuka Edward, musajja oyo abadde akola emirimu minene nnyo era nali simanyi nti abadde muntu nga musajja wa Kabaka, naye mu kuziika kwe nategeredde kubanga nalabye nga bamazeewo obulombolombo bwa Buganda bwonna bambi twamufiiriddwa nnyo ffe nga bannabuweekula, naye Mukama bw'atyo bwe yasazeewo mbagumya nnyo. Abafunye ebirungi mbasanyukirako. Mukulu Medi
wadda ndi wano nga amababbani ganzita nga mpulira mpululumu alina ebigambo byayogera ebimu ndaba yeekuba engwala ne ŋŋamba ddala honorable naye nsanyuse nnyo okubeera wano n'ababaka bano bombi honorable Joyce Baagala muliraanwa wange era manyi mugende ffe tubazaala bano bonna bannamityana so bwe tubeera wano ate nze regional whip wa Greater Mubende kati bano bonna nze mbakubiriza nti banange mujje tukole emirimu gya gavumenti yaffe eno eri mu buyinza ate ennaku zino ssebo era nzikiriza neebaze gavumenti yange kubanga bampadde okubeera omumyuka w'akakiiko akatwala ebyalimu n'obulizi mu palamenti tutafuna nsigo n'okuwulira lwakuba bwe muzifuna temwogera nti gavumenti y'NRM yekibawadde kyekizibu kyokka era obadde mpulira nga boogera ku food security ne ŋŋamba good enough they know that we have that credit naye nga kiva era oluusi gavumenti yaffe ebadde ekyatuwa ensigo lwakuba ennaku zino nange kiŋŋenda ogisaba ampisa wano ku mpewo eza rediyo yaffe eno ya Ssaabasajja okugamba nti bongere n'okutuwa ensigo z'emmwanyi ekyo kyali kyayimirizibwa ku lw'ensonga nti wajja PDM naye nze bwe ntunuulira PDM engeri gyetambulamu tesobola kusubstitutinga kugabanda okwaza mmwanyi so katudde ku Kenya nawulidde honorable wano ng'agamba nti President Museveni tasobola kulwanyisa nguzi nti ababaka b'enaali mu Parliament oba beera n'ekiragiddwa kikolebwe nga kiri ku lwa bulungi bwa munnayuganda oba nga kivudde mu caucus oba mu SEC ekulirirwa chairman waffe omulungi Kaguta Museveni yagambye nti ffenna tugoberera bugoberezi ekyo sijja kugamba nti kituufu kubanga bwe wajja ensonga yennyini gye mbadde njogerako ey'emmwanyi walaba nga ababaka bonna baavaayo infact tekyatukana mu Parliament mikwano gyaffe bano abopposition tebafuna mukisa kugiteesaako naye ffe twajogerako mu caucus so nekitasobola kuyitawo kitegeeza n'omubaka wa NRM ng'akiikirira abantu era ng'amanyi kye beetaaga agenda n'obwongo nga bulwanirira ekyo agenze n'ayogera nti abopposition bo buli kimu ekyokulwanisa ekitali kituufu bajja mu bujjuvu waliwo wano ensonga ebadde etambula nalaba Lutwali Kasanda nga Honorable Ssekikubo agamba principle nti ababaka bo tubanoonya tetubalaba emikono tetunnagifuna so ekintu ekyo tuleme kugamba nti buli omu agoberera bugoberezi waliwo omuntu alemera ku nsonga n'agamba nedda kino kya munnayuganda nyina okukola ki okukiyimirirako kale ensonga ezimu oluusi bwe balaba omuntu w'NRM nga wagidde ekintu President Museveni kyaba aleese ekyo bakifuula kibi naye si buli kimu nti ekiba kijja kiba kibi ate si buli kimu ekijja nti kibeera kirungi kyokola bebimu tukubaganyako ebirowoozo ne tugamba nedda kino nedda kinyigiriza omuntu waffe so bw'otunuulira ebintu ebimu nga era nzikiriza kubanga Honorable Lumu ne Honorable Joyce bansoose okwogera ku nsonga ezimu nja kusigala ng'era nnyanukula ku ebyo ebyogeddwako nazze luvannyuma kubanga nawe nayogeddeko ne Honorable Brandon netegera nti agenda kubaawo neŋŋamba kati ye kaafuna obudde bungi kubwanukula abe ng'afuluma nzije so soose kyaki kyanguzi osoose kyaki kuba mbadde munangodde ku ekibadde Kenya tandika nekyoyagala Mukulumedi bw'otunuulira ekintu ekibadde Kenya wano kisoboka mukama wanze okikola ekibuuza nti mukama waffe asobola okukikola naye kyatandikidde ku bantu era nzikiriza nti abantu singa balaga nti tebamatidde na kiki kitambula nzikiriza nti President Museveni asobola okukikola lwaki nkugamba bwenti nti President Museveni bw'aba alonda the constitution yaffe wano oba amateeka agaffe wano galina engeri gye gatulaga ebintu bwe bikolebwamu bwe baba balonda cabinet waliwo limitation nti balina okulonda abantu abamu nga babaka balonde mu Parliament nobeerawo abamu be balonda nga ba ex officials obanga babajje wabweru wa Parliament okujja mu Parliament so bwe babalonda President Museveni alina engeri gyakolamu ebintu bye ng'alonda n'abalansinga regions niwesanga nti abantu bagetinga satisfied oba bamatira
n'ekyo ekiba kyabakoze naye osanga oluusi nti abamu babeera n'okwemulugunya emubende ennaku ezo nali ndi ku radio emu mpulira waliwo moderator ngagamba nedda ffe emubende lwaki ate ekyo yagenda okyogera emabega wonna kale bazze nga bakyogerako naye nga basigala n'essuubi nti awo oba oli awo pulezidenti ajja kukola ki ajja kutuwa bwe bampa obwa vice chairperson bw'akakiiko kubanga sinaba nabwo omalako namwezi agamba kale pulezidenti tumwebaza naye era ekyo si kyeyandibadde atuwa yandibadde atuwa ekintu ekinene ekikola ki ekisingaku ekyo naye era nga bwe babadde bagamba ababaka bannange bano nti abantu bwe baba nga balinako level ya satisfaction nti pulezidenti Museveni engeri gyakolamu ebintu bye era atunuulira nga bwe bagamba nti amaze emyaka mingi honorable Munga bwagambye nti amaze emyaka mingi tagenda kutya muntu kulisi honorable Joyce baagala muwulire amaze emyaka mingi lumwagamba eyo fact oba nedda pulezidenti amaze emyaka mitono oba mingi siyinza gamba nti mingi kubanga giyinza okuba lwaki ŋŋamba nedda ekintu ekyangu kiriwo ekyo amaze mitono kati agende mu maaso kale katugambe nti amaze mitono nga bwakyogedde kubanga olwaleero omuntu bw'aba mulamu jjo twabadde tulina omwami gwe tuziika abadde aweza emyaka 74 abakyala be nabadde ntudde nabo emabegaawo ne bagamba naye ebintu bino binewunza kubanga omusajja oli bambi akoze emirimu yabadde akoze obutuufu ng'olaba abantu abamuzise babadde basobola n'okuwera omutwalo nga kitegeeza he has done so good to the people nti abantu balumiddwa nnyo yafudde kabenje abadde muyunzi akutte ku bantu bangi nnyo abakoledde ebirungi bingi nnyo ne bajja mu bungi abantu nga balina obulumi abantu nga bakaaba omukazi n'agamba naye bannange oba Katonda yatonda atya ekintu kino nti omuntu abeera wa omwana eyakazaalibwa tumukaabira bw'ava mu bulamu bw'ensi ow'emyaka 12 tumukaabira ne tugamba abadde muto nnyo ow'emyaka 35 ne tukaaba bannanga abadde muto ow'ensanvu era tukaaba nga tulumwa olw'ebyo byabeera akoze ki byakoze era nga tugamba n'okugamba abadde akyali muto si yabadde omukadde nnyo so kyenjagala okutegeeza nti this judgment is relative nti kisinziira ku muntu kiki kyagambira nti emyaka mingi so kyenjagala okula olwaliro bw'osanga omwana ow'emyaka oba omusajja ow'emyaka 4 bw'afa bajja gamba afudde akyali muto emyaka gibadde mimpi nnyo kati pulezidenti Museveni tanaba kuweza olwaliro bwetwogera so omuntu kisinziira ku kiki kyayagala mu muntu okukola statement gy'abakoze so kyenjagala okulaga nti ekibadde Kenya ekyokukyusa obukulembeze bona n'abawumuza n'abagoba abantu 23 wano e Uganda kisoboka singa kiva mu bantu nga balaga nti si bamativu na biki ebikolebwa naye bwe tubanga tukyali bamativu nga n'ekiva mu ffe tulaga nti tukyali bamativu kijja kusigala nga kitambula abali ekyankwanzi wali wa minisita aba PS ne president boogera ku nguzi abantu naye batuuka ku mitima abafiirwa ebintu bingi wala ebintu ebyonooneka oza wayinza okuva resolution ti bagobe bona baminisita bagobe entima tesobola kusala gwakibira ate kakati awo mukulu media bw'otunuulira kabineti yeeriyo ate kabineti esaba ate kabineti bagigobe kakati ekyo bwe kiba kyakusalibwawo ate kiva mu bantu balala mbadde njagala nsookenga okuludinga ku kiri ekigamba nti kiri ekyabadde kisobola okubeera wano ewaffe kibaddeyo kongezi sawasale zakayitema yes kiri ekibadde pulezidenti Museveni bwe yali akola reshuffle ku mulundi guno abantu bangi baali ku bunkenke nga balowooza agenda kukyusa kabineti agenda kujjamu agenda kukola bwati naye onakazi bwe bayingire oba oli awo naye nga ekyo si kye nali ndowoozaako naye olabanga naye kyamukaluubirira okukola kabineti y'omulundi guno ate nga si gwe mulundi ogusoose okukyusa kabineti most especially bwe tubanga tuli kumpi n'ogenda mu kalulu kubanga atunuulira interests z'abantu abalonda abantu bano zo ziri zitya bw'akola assessment n'alabanga bano abantu be baagala abantu babaweereza nga bamaintaininga bw'alabanga kubanga bw'alaba bwe yali akyuse era waliwo be yakwatako n'agamba nedda bano batunuuliddwako mu buli bw'enguzi bano katubajjeyo
bano era bwe nakoze okunoonyereza kwange nga bakyasobola okuweereza abantu ate nga n'abantu bakyakola ki bakyabagala so nga twandisuubidde nti oba oliawo yandikyusizza kinene nnyo naye bwe yatunuulira nga abantu bakyabeetaaga n'agamba nedda kati ne kino kye twogerako ekyabaddewo waluto ekibaddeyo anti kibaddeyo lwaleero so ekibaddeyo nti kati naye bwe yakitunuulidde n'agamba if people are not satisfied nebino ebigenda mu maaso oba oliawo bwe naakyusa kiyinza okukola ki okukakkanya ku muliro nti balina be basuubiramu okubeera ettaala lyabwe mu kaseera kano babenteekeddwa okuleeta omwanjo mugenzi ne mugamba wano nti abantu abamu oluusi era balemerera abakulembeze okubakyusa kituufu waliwo gwoyinza okutunulira n'alemwa naye nga lwaki alemwa nti oluusi apima obwetaavu bw'eggwanga n'agamba gundi ono tukyakola ki tukyamwetaaga ku lw'eggwanga olwaleero tugenda ne twogera ku bantu nga honorable Moses Ali naye President Museveni musajja wa kigambo ki nti waliwo ebintu byatula n'agamba nti ono muntu akola bw'otunula ofiisi ya prime minister erimu right honorable Robin Nabbanja erimu ne ba deputies 3 so bw'otunuulira emirimu gye bakola ng'olabira ddala nti they have technical people who advise them kyekiri kye nagambye nti omuntu asobola okugamba nti gundi bambi abadde naakyali muto kusinziira ku ebyo by'omulaba byakola ki byasaasobola okukola abadde w'amaanyi abadde w'amagezi ng'abantu jesi bamulilayingako ku ekyo kati olwaliro otunuulira honorable Moses Ali nga bwe yabagambye nti ze bannange neeteeseteese kati kiri erimu okugamba nti munzizeeyo ewa Museveni oba temukola ki oba temunzizaayo kyekiri kye twagambye power belongs to the people badde abuuza nti mulimu akajingaako lwomungu akabuzaabuza naye bantu bebalonda ne baweereza pulezidenti n'atulamu n'agamba be bano be bampeereza oba be balungi ennyo nga balinga bwe bali nze benkoze eki katono nnyo ekibuuzo kyo mbalinda kibuuza Brown engeri gyoze kankikubuuze President Museveni ne baminisita bali mu lusirika ekyankwanzi otwala okulwanyisa enguzi olowooza n'avaamu amakulu gye bali owebali nnyo nze nzikiriza akatomera kutya muntu ku liiso banayefuzi bamusekeredde agambye bamuyita Besigye nti enguzi eyimiza ku gavumenti yo kuzina kaziwona tekubaye n'ensonga wanzi ogiraba kituufu mukulu Medi enguzi eyimiza ku gavumenti ya Museveni ekyo sikikkiriza nti yeyimirizawo gavumenti ya Museveni nze nina abantu betubeera nabo yatuuse n'okugjawo akakalu k'okweyimirira ekyo kyalumu obunamateeka ekyo naye tekinnaba kuggibwawo kigambo kya president kibeera ki nedda bagamba nti president kyayogedde ngu ebeera directive libeera tteeka lifuuka tteeka singa paalamenti egamba nti yes kakati kikomyewo eriffe mu paalamenti mukulu Medi ekigamba nti kebali ekyankwanzi tunaggyayo omulamwa ensonga y'enguzi eri ku mwagi ennyo ekyankwanzi President Museveni yayise baministers be kubaguza ndowooza ba PS bonna ne ba PS Ruto yagoba n'abantu bangi ekigendererwa kye kubaguza ndowooza ye kubanga bo balinga baambasadazi be mu ggwanga lino nti baawe obubaka basobole okubutuusa bwekuba kulwanyisa nguzi olwaliro bwe tutunuulira abantu abakwatiddwa oba abakwatibwa okuva lwe batandika tusobola okuddayo ku ssaga y'amabaati olaba waliwo abantu abakwatibwa naye tebakwata kabineti yonna ate tebakwata buli muntu eyali atutte amabaati era kitegeeza nti waliwo ensonga gye baanoonyereza ne balaba nga oyo yasaanidde okukola okukwatibwa omanyi ebintu by'amateeka ate byo biri subjective kisinziira ku bujulizi bwe baba bafunye ekirungi tulina kansolo muwana asobola okwongera okutukkaatiriza ebyo bigenda mu kitono naye bw'obitunuulira nti naye bw'anajjayo ensonga n'azireeta kituufu ekifo ekyankwanzi ekifo ekyankwanzi kikyolooza nakazibu tukirindiridde ng'era nkakasa nga bw'omugambye wano honorable olumu agenze n'agamba President Museveni buli kyaleeta ababaka be bakola ki
bagoberera kabineti yegoberera lwaki ku kyenguzi muba mulowooza nti kyo tebagoberere. Njagala okutegeeza abatuwuliriza ku kyapasa nti era President Museveni bw'anaayogera n'annyonnyola abantu with justification era bajja kugoberera ku lw'obulungi lw'eggwanga lino, kubanga eggwanga lino terigenda kukoma kuffe ffeka. Tekitegeeza nti ekibi bwe kiba kibadde kikolebwa katugeze nga bwe mukyogera nti obuli bw'enguzi bubadde bungi mu ggwanga lino oba mu gavumenti eno, ne buli kintu kibeerako entandikwa yaakyo. N'olugendo lw'emmayiro 10 lutandika n'emu n'ekigere kimu olutalumu. So kyenjagala okubategeeza nti ku mulundi guno tubeere n'obwesige nti ddala bagenda kuvaayo nga twogera olulimi lumu lwa kulwanyisa nguzi. Mukulu media abantu balina obulumi naddala ku nsonga y'enguzi. N'abo be mulaba oluusi ne mubalebolinga nti bali banguzi, oba oliawo nabo waliwo ekiba driving okulya enguzi, naye nga nabo balina obulumi. Nze nina obulumi, nyina ebintu byentunuulira naddala ku programs ezijja nga zivudde mu gavumenti nga zigenderedde kuyamba muntu omunaku asembayo. Okugeza kanjogere ku PDM kubanga yeeriwo kati empya ennyo, nti osanga omuntu ng'akugamba nali nina okufuna akakadde kalamba nenfuna emitwalo 800, naye ng'akulaga nti mumativu. Naye mumativu ku lwaki? Kubanga tamanyi nti this is their entitlement, tamanyi nti kino akigwanidde, nga yalaba nti nno chief, parish chief oba ne bana abakulira akakiiko ka PDM okugamba nti gwe tulonze gwe ogenda okufuna ssente omuyambi mulala mpuliriza mukadde waffe mukulu wali okulonda, mpuliriza okulonda kati kutokota chairman wa Electoral Commission Justice Simon Byabakama yatugambye jjo n'agamba nti ya commission yali yeetaaga emyaka nga 2 okuteeka mu nteekateeka kulaba wabeerawo enkyukakyuka mu byokulonda ekiziibwa electoral reforms. Naye agambye obudde bumuyiseeko ebyo tebisobose. Kinajjukira mpuliriza nti mu 2016 wali kusaba omusango ogwawaabwa president candidate wayitibwa Amama Mbabazi gwali mu Supreme Court. Court eri enkulu Supreme Court mwoyo yagimanyi nga bagamba nti bateekooba musawo Mbabazi yagwaba, Amama Mbabazi yagwaba era nabateekawo ebirina okukolebwako kyebayita 10 recommendations okukola nti wabeera electoral reforms ezijja okukyusa okulondaga kunaabeera lumu ne Joyce kumuyimbirira tukubeere free and fair. Byabakama agambye nti obudde tebuliiwo. Dr. Williams yagambye nti Minister of Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao akyanoonya ebirowoozo mu bantu okukola nti aleeta etteeka mu Parliament. Naye akulira ebyokulonda agamba Byabakama obudde bwayita dda, etteeka ligamba yawula emyaka 2 okulonda. Nesimanyi kubeera n'omugumu kubala kuteeka mu 2025 2024 akazibu ono yamanyi okubala tubasoze emyaka ebogera mu kulonda tukyali mbudde tuli mbudde. Ampulira embeera ey'okulonda era Byabakama agamba nti ajja kulaba oba banakyusa tebamanyi oba nakyusa obudde butukutte bwatyo bwagambye. Ampuliza egyoli ekibuzo kyenneeri nakazibwe nabo baagala bulumu. Temulowooza nti embeera gye tulimu lumu embeera etuuse Uganda tufune reforms zino kyekibuuzo mulimu kwekwasa ate Joyce tandika. Nyanzanyo mukulu Medi naddala ku topic eno ekwatagana mateeka, ssemateeka, enkyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda, constitutional and electoral reforms. Constitutional nga ssemateeka kubanga ssemateeka wa Uganda alimu ebizibu bingi ddala. Ebimu ku bizibu ebiri mu ssemateeka wa Uganda ebyatugwira biri 3. Ekisooka okuggyawo ekkomo ku bisanja. Ekyokubiri okuggyawo ekkomo ku myaka omuntu gy'aba alina okwesimbirako. N'ekyokusatu ekyokuba nti enkola nga decentralization eremye okukola nti ne kagireeta mwennyini Mwami Museveni
emulemeredde era kyova olaba nti kakati ebintu ebisinga abicentralizinga kuviira ddala ku misolo egiva wansi eyo kugamba enkola ya decentralization naye egaanye okukola kitegeeza bwe budde tusobole okubeera n'enkyukakyuka mu ssemateeka ematiza bannayuganda. Lwaki ssemateeka mulungi okutereeza abantu obunyiivu agitation gy'olaba n'ebintu waliwo ebintu by'ogumiikiriza medi omuntu bw'oba kimanyi nti bw'amala ebisanja bye ebi 1 2 ne bwakunyiiza kyenkana ki obeera mu mativu nti lazima kanyiize naye ebisanja bye bigwako ebi takola ki tadda naye mu nkola nga tomanyi tekuli bisanja tekuli myaka obweralikivu bukubeerako n'ogaa leero luno si waakutufiirako tukole ku kino ekyo kigaanye leero luno kyova olaba ng'abantu babeera agitated nnyo naye ne stability nkulu nnyo nga waliwo ebintu ng'ebyo ebisanja n'emyaka omuntu abeera shuwa nti lazima wegiwera bwegiti ne bw'aba ayagala nnyo tadda n'olwekyo ssemateeka mulungi okukyusa bwe tugenda ku mateeka specifically nga ga byakulonda mangi nnyo enneeyisa ey'amagye mu kulonda amagye obuyinza obwa incumbent nti incumbent asigala n'obuyinza bwe bwonna atambula n'emmotoka ze zonna abeera n'abakuumi be bonna okay omuntu abe bakitegera naye ab'emityana bakitegera naye okukinyonyola oyo aba ali mu ntebe obudde obwo yes kakati obuyinza bwe okuba nti okulonda kutuuka nga ye buli kye yeetaaga akyakiina nga teyenkanankana nabalala bamwesimbyeko kitegeeza kiina engeri gye kimuwaako enkizo ku banne okubabba n'abawangula okubakuba okubasiba okubawamba olw'okuba nti obuyinza aba akyabukola ki akyabuyina naye waliwo n'ebintu ebirala bingi era mu kulonda mateeka g'ebyokulonda akakiiko ak'ebyokulonda kandibadde kafaanana katya mu mbeera ey'ebibiina ebingi mu mbeera ey'ebibiina ebingi akakiiko kandibadde kafaanana katya n'olwekyo ebintu bingi medi byendowooza nga byetaaga okuba nga bikola ki bikyusibwa obudde weebuli baadde bekwasa ne ssente lwaki kugaa nti obudde weebuli ensonga zino si mpya omusango gw'oyogeddeko abalamuzi bakyogera mutandikira awo si ebwina aliwo mu paalamenti ey'omwenda omubaka wa paalamenti Lulume Bayiga ayina ebbago lye lyateeseteese akyaliyina erya transition era bibirira mu mateeka g'ebyokulonda nti kakati bwe bamala okuwangula ogenda otya owummula otya abantu abamu beesiba ku bannaabwe obutawummula nga batya nti bw'anaava mu buyinza bannange kyekinaamukolwa anaagenda atya anaawummula atya anaabeera atya kitegeeza ebbago lya Lulume Bayiga dokita singa tulitunuulira dyandiwa omuntu obuweweevu naawaayi kale bwe bampamungula kaŋŋende gye riri mu paalamenti y'e10 ssaabawolereza ow'oludda olwa opposition Wilfred Niwagaba yaleeta ebbago eddala era mu kukyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda mu paalamenti y'e11 gye tulimu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ng'akyalirira opposition twagenda ne tutuula emunyonyo era enteekateeka nagirimu wakati namala ennaku nga ssatu bakaseebaka ne tuteekateeka abasajja abakenkufu Peter Walubiri bonna baaliyo twalina omulamuzi okuva e Kenya Makerere bonna baaliyo ab'amateeka Boloko Onyango bonna baaliwo era bwino gwe twetaaga ku kukyusa amateeka ag'ebyokulonda ne ssemateeka ne Mediseriko nawe waliyo sebo yaliyo nsonga ezigenda maaso mu ggwanga n'olwekyo Medi tewali kitugaana ebyampuuka byakomawa owange abantu baffe bazibu waliwo ebibiina byaffe oba obukulembeze bwaffe mu kibiina ekya NUP saagala njogere biri bibiina birala bo bagamba nti akusinzira ku musajja ono engeri gyatukalakase okusinza ku buyinza bwonna bw'alina nti kirabika tetwetaaga amateeka ga byakulonda naye toyinza kubeera ng'oli mu opposition n'ogamba nti ojja kudda mu kulonda okulala ng'amateeka galinga bwe gaali mu kulonda okuwedde
kitegeeza ne outcome egenda okuvaamu naawe obeera ogikola ki oba ogimanyi tusobola okupressinga okulaba byonna ne baba tebiyiseewo naye waliwo ebimu bye tusobola okupressinga ne tugambye bannange bingi biganye naye bino kino ne kino ne kino kyo tukikoleko obudde bukyaliwo weebuli kubanga yekwasa bwekwasa bwabeerawo will Medi bw'obanga oyagala okukola ekintu bw'oba oyagala okugenda ewantu amafuta ogafa oganoonya n'ogakola ki n'ogenda naye bw'olaba toyagala kgenda obutandikire okwekwasa n'ogamba sirina mafuta Medi nkubuulire gwe mwennyini ogambye nti omusajja yagambye obudde tebuliiwo minisita avunaanyizibwa ku byamawulire n'agamba nti balinda minisita ya ssemateeka abeeko bye yeebuuza meaning bakimanyi nti obudde bukola obudde bukyaliwo amateeka kukyusa ssemateeka ate n'ensonga tekwata ku opposition yokka ekwata ku bannayuganda bonna era mmanyi nti waliwo n'abantu nga ba NRM naye nga nabo bawulira nti ssemateeka yandibadde alongoosebwa ebyokulonda byetaaga okulongoosebwa kubanga era naffe ne bw'obanga oliwo NRM oba toliwo NRM bw'oba ogenda mu oyina byewetaaga omwagala tewali budde era omunana tewali ssente obudde weebuli ne ssente Medi munno bw'aba afiiriddwa teweebuzaabuza bw'oba onooziika era amafuta oganoonya n'ogakola ki n'ogafuna naye omuntu yenna bw'olaba atandise okuwa excuse aba yeebuzaabuza enfuufu gye twayiseemu kasita owulira byekwaso naye ng'obudde okuva emyanzi okutuuka obutuusi nkubuulidde n'okubuulira nti abantu weebali abali redde ne bwino okugambye amabago nkubuulidde aga mu paalamenti ey'omwenda Lulume Bayiga mu paalamenti y'ekkumi Wilfred Newagaba ne mu paalamenti gye tulimu kino kyakwekwaso owekitiibwa Mpuuga era yagambye lwabadde olunaku lwajjo yatuusizza press conference naga nti paalamenti weddamu nga 23 oyo omu kwafe gwagenda okutandikirako n'ababaka yatandise dda okwogera nabo ab'enjawulo ku nsonga eno kubanga ayagala bakole ki tugobe ku kukyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda kakati Medi oyogedde ku musango gumu naye mulimu recommendations endala eziri mu musango gwa Besigye 2011 waliyo recommendations ezo nazo zaali zikwata ku reforms ezeetaagisa waliyo recommendations ezakolebwa embaale mu constitutional petition eyali ekwata ku 102B ezo zonna weeziri kakati byabakama chairman electoral commission bwaga nti obudde tewali ekyo yandikitulekedde n'atugamba bugambi nti oba muleete kubanga already biri prepared twagenda emunyonyo eyo lecture mu bintu ebyatukolebwa mu parliament ezo lectures ezaali outstanding kubanga baddamu kumpi kutusomesa bupya ebyetaagisa bolokonyanga bwe batusomesa Makerere Peter Walubiri omusajja yaliko ne mu parliament ne batusomesa bupya constitutional professor linnya ligenze bonna baddamu ne batusomesa nga batulaga nti waliwo ekizibu ekiri mu constitution era ekizibu ekyo kyetaaga okusalirwa eddagala okunogera eddagala naye Medi mu mateeka gano etteeka erisaana okusooka okuteesebwako nga tetunaana kuleeta constitutional reforms ziri lyetteeka erya transition tugende okuteesa kubiri nga lino liwedde lino etteeka erikola ku ngeri y'okukyusa obuyinza okuva mu kino okudda mu kirala kubanga kiri bwe tunaakikola ne kibeera nga kirina be kirinnya ku bugere bajja kulwanyisa lino etteeka ly'e Kenya lye nandyagadde libeere mu Uganda okukyusa obuyinza kibeere kyangu nga si kizibu nnyo era nga kitegeke ng'era n'abagenda obukyusa nabo bategeke nti oli olumukuba akalulu amanya bumanya nti kaakati obuyinza si kyabwina buzze wali bali be balina okutegekera pulezidenti addako naye kati wano mu Uganda pulezidenti addako era y'abaddako avuddeko era yaddako yeyetegekera n'embeera amuli ati obwo obwongo bwe buwe nze ndi mu Bwanda kakati obwange bugamba nti twetaaga okufuna electoral reforms kankoyo kimunze ekyenjagala era my argument will only be there
njagala declaration eza presidential candidate zikolebwenga ku constituency sina ku district kakati nga tetubala na bululu ejja kwera muteeka muli ekyo twagala tukiteekemu obwairo munda kati nga tubala presidential candidate mu constituency wet yafunye obululu emitwalo ebiri mu constituency wet emitwalo esatu nga n'abantu bali ababumuwadde baliyiri bakimanyi webali bakikola weebali nga weebali awo nti wano mu constituency eno gundi yawangudde afunye obululu bwe buti buli omu n'agenda ng'akimanyi kakati tukiteeka mu tteeka kakati sebakola kati nedda kino kirala nnyo gulani abatunatuuka waliko argument you will do yours I will do mine the thing is bwe tukola ekyo ne tutalinda byabakama eno bamuweereza ezeeyiki nga tuli namboole bamuweereza zaayiki asoma ezeeyiki naye ngeziri enamboole ezimwetoolodde tannasomako n'emu n'agenda n'asomayo eyekabaala ebbiri n'akomawo wano. For example, maybe nze nzikiriziganya n'omuntu aproposing nti ababaka ba parliament tuli bangi nnyo abantu tubatisse omugugu omunene kakati omugugu ogwo ne gutuviiramu n'okukyayi oli byandibadde mu tteeka ebyandibaddemu babuulire kisoboka kisobokera ddala okumanya kisoboka ntandise n'obbabulira byenjagala bibeeremu era kisoboka ntandikidde eri ku mateeka agayisibwa kutuuka namungo oyo dereeva avuga bubi agimpanze nengimuvugira nemutuuse namungo kati kyenkola saawa zino kugimuvugira kulaga nti kisoboka n'obudde weebuli ne sente weeziri ate n'okusomesebwa twamala dda tuli ready well sharpened waiting to cut the fruit. Buzize ebibuuzo bibiri kisoboka era kyetaagisa nzikiriziganya ne abakulu bano kyetaagisa era nzikiriza nti kisoboka ebintu byetukola mu parliament nga honorable mu bwagambye ebyokugamba nti kisoboka oba sente weeziri kisinziira mu executive ne parliament nti bwe tuba nga tutaddeko sente kiba kisobola okutambula naye era nga bwe twayogedde ku mulundi guli nga boogera ku budget nti parliament esobola okulaba nti kyetaagisa executive netateekawo sente gati awo nga tuteeka executive ku nninga kubanga nze bwe ntunuulira ndabira ddala nga kyetaagisa bw'olaba engeri kibisobozesa sente ziriiwo ye justice Simon byabakama naye ffe tumugamba nti era akugati obudde tebuli namuliminasha lubega nti obudde tebuliiwo era n'obudde weebuli bw'otunuulira obudde bwe bakugamba tutuulira nti mu palamenti ey'omwenda mwalimu eyali aleese ekiteeso ekyo mu y'ekumi mwalimu ne mweno era mulimu kitegeeza no agambye Mpuuga yali akireeseeko kitegeeza nti singa agabana naffe ideas ezo abantu abali interested oba abakipika ne babeera bangi kisobokera ddala okubanga kiteekebwa mu nkola nze nzikiriza nti tukyetaaga kubanga bw'otunuulira olwaleero abantu baffe balonda naye omuntu nga bwe yalonda mu 28 mu 26 kangeze nga balonda parliament eyo bwe yalonda nga balonda parliament ey'omukaaga parliament ey'omusanvu ey'omunaana ey'omwenda era n'olwaleero bw'akyakola ki bw'akyalonda naye ng'ate wateeka okubaawo nzikiriza nti kyetaagisa ate era nzikiriza era ngamba nti kisoboka kasita tukiteeka kuprioritizinga sente zisobola okulaba kakati mukulu byabakama ye kyeŋŋamba waliwo mukulu Medi waliwo okugamba ewaka nti leero naleese ebijanjaalo mufumbe ebyo naye ate nange ng'omukyala nsobola naye gundi gwe tulidde nnyo ebijanjaalo leero twandyagadde tulye ku kyennyanja Saalongo agamba tanaba mugamba kakati aleke Saalongo yaba avaayo agambe nti sente tezikola yes gwe linda bakukwase
ojule kye agabisaalo yes sente ziriwo sente tuzeetaaga okay nze lero abantu bafe beetaaga n'okumanya nti omuntu ng'onoolonda olonda otya olondera ki nkwebaza mukulu Medi kubanga obadde ozongoberera ku bintu bye nasuubiza abantu ate era bannamubende ndowooza bakyakkiriza nti buli kye nabasuubiza at least ninawo nkituusizza era obulyawo kwe bajja okusinziira bagambe akatumwongere era ayongere akole ki abimalirize sebo wendi siina we nali ndaze nti nkoma wendi naye nange mugenda nandyagadde okubanga mpayo kamuko kakolera bateekemu ku byenjagala bateekemu bw'otunuulira fenga bw'otunuulira ate bwodda mu kibiina kyaffe ekya NRM mukulu lumu agenze n'agamba kakati waliwo obuvuyo bubeerawo mu byokulonda bo batunuulira mu general elections zokka naye nze njagala tokkulaga ekyokulabirako kiviira ddala DR forms gye ziva bw'otunuulira olwaleero ffe eno gye tutandikira mu primaries nti olabira ddala nti emivuyo mingi nnyo nnyo egijja gibeerawo ate era gye gimu giaffectinga wano mu general elections so waliwo ebintu bye tulina okuteekateeka bwe baba bateekawo electoral reforms zirina okubanga zitandikira ddala ne mu bibiina byaffe gye tuva the way we elect kubanga omuntu gwe tulonda mubaka wa parliament kitegeeza nti engeri gye tulondamu mu general elections